Tiimu ya Eddie Kenzo ate tesitukidde mu kikopo gaggadde baawangudde tournament eno nno mwabaddemu Gravity omutuju ne mbeeramu bakyali baba B2C n'abalala we beegasegase n'omukulu Eddie Kenzo ennyini ng'asamba naye mwana wattu tiimu yaabwe asobodde okukuba buli omu eyabadde mu tournament eyo okukakkana nga esitukidde mu kikopo gaggadde. Mweno story yennyini ngenda kuwa engeri ekisaawe ky'e Namboole gye kifaananamu kati toyinza kubeera nga okikkiriza engeri gye bakozeemu ekisaawe ky'e Namboole ntandikirewa nkomewa. Actually byonna kambikuwe buwi naye nga sinabeera nga mbikuwa kankusaba mbyo subscribing nga nuko SMX Media tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino still wali nuko SMX Media nkujjukize titusobola bulungi nnyo okukulangira business otukulako ku enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera ate gwe omuyimbi ali nga wandyagadde music video ennungi esobola okuzanyibwa ku buli TV station still kubakuwa enamba y'essimu ebisigadde obitulekere. Ab'amasomero tulina offer yammwe nga wandyagadde okukolera akalango k'essomero kubanga mulina oluyimba lw'essomero lyammwe obanga mwagala bakwatya MDD music dance and drama oba prom parties oba parties zigenda ku ssomero nakwesiga bantu bayita ba legit films batesobola bulungi nnyo okubeera nga ensonga eyo bagiggusa. Bino weebityo byagenze maaso n'engeri ekisaawe ky'e Namboole gye kifaanaganamu okuviira ddala waliwo twali tukimanyidde okutuuka ku mutendera gwe bakikozeeko renovation oyinza okugamba tekirina mu ggwanga lya Uganda. Akatambi keekano.